bamukwata mundu bazzemu okulumba Bundibugyo emmulu n'etokotta okumala essaawa nnama nga amagye ne poliisi gabatwala entyaji okutuusa bwe babulidde mu nsozi ez'Olwenzooli. Obulumbaganyi obaddewo mu budde obw'okumakya ebinnya by'abantu abategeerekeka ne bafutuka mu nsozi z'Olwenzooli nga babagalidde emmondo amajjambya n'ebisibira ne balumba amasasi ganyose okumala essaawa nga nnama nga amanyi ga UPDF n'abasirikale ba poliisi bo beefuka n'abalumbaganyi bano abagambibwa nti baali baswa mu 100 ekireesewo dduukadduuka. Wabaddewo okubuna emigongo nga bajasi bagoba abantu abo era nga abasirikale bamu batuuse n'okugwa kava. Buno bwe bulumbaganyi obulungi ogwokusatu mu kitundu kino nga buddirira obulumbaganyi obw'emirundi ebiri bwakolerera ku Lwomukaaga ne Sande mu bitundu ebyenjawulo ku disitulikiti e Kasese, Bundibugyo ne Ntoloko. Bakira emmundu etukutange n'emmotoka za poliisi ziyita emmamba zirawuna ekibuga. Wakati mu Okulwanagana RDC Bundibugyo Lieutenant Pass Mujuzi akubiddwa essasi mu mutandao nga limukutte mu kisambi ng'ava mu maka ge. Wanimepiga RDC kuja munisaidie mulete gari. Ono abasirikale bamwangidde ne bamujja n'atwala mu ddwaliro Buhinga ng'ali mu mbeera mbi. Embeera esibi abunkenke Bundibugyo nga buli muntu anoonya waddukira okwetegula ekibabo. Yangu ako waliwo abamu ku bantu abakwatibwa ne babayisaamu empi nga bateebereza okubeera abamu ku balumbaganyi. Abamu ku bantu basibyemu engugu zaabwe olw'okutya. Poliisi etegeezezza nti obulumbaganyi bwakoleddwa e Kasese, Bundibugyo ne Ntoloko ku Sande y'abulumbaganyi babbye emmundu 22 okuva ku poliisi ez'enjawulo. Ali Waswa yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.